bata musifika Uganda nabebasaze omulambuzo ya kitundu nabo banje tabaga mutima mubi omwana ga mulambuzo Uganda yona nakitegere so kuti ba mulambuza era ekizibu kyafunye mu fight eyo unti ale yageme ino ngageme ino so yanta mukunkalubiriza akugeme ino akutuga niyo bakwatire kutawulire cyo cyakalubiriza mu kwaye ntyangu bokikonde cyakalubiriza no nze niwo ngyakuba buli muwala yenayina avayo anayimba yomuwaiti yange nijja kuba kubanga politika kyapanjiza salima twesiwa kyabatamu champion of Uganda ngantweningira amafubira mubate maboxing club koji wange ni koji Itimani Julius promoter Edward Baxter oluvannyuma lwa fight eno bakuzana fight eno ngera ndine kigendererwa kyange mwanza omuntu kuba waliwo fight gyensuubira mu maiso awo ng'ejja kuba title fight so buti nkoze ekisoboka ino mpangule fight eno sobola okufuna omukisa oguzana fight ere ng'ate nijja kubagana na muzungu okuleka abannayuganda kuba abannayuganda kisuubira nti ekaali omuwala nkuba nabakuba abatazaana nkunize bantya so buti Uganda timukaali muwala nsobola nensonga lwaki nenda okubagana n'ab'ensi eyindi kuba abannayuganda ekyekenga abeetaaza njamutoola kukinga amukubye so buti ebyo nebyange nze Salima Twesiga kya Bantamo champion super bantam nga ninza asooka mu Uganda mu super bantam ndi mu mulala era ninza asooka nga munsi yona yona ndi wa 8 na mulala